Owomukwano ampuliriza era ndaba nsanyusa okubanga kw'oli nate olunaku lwa leero webale kubanga otugoberera ku mukutu guno webale kusangayo mwoyo n'oteekamu kaddata n'owaayo obudde okubanga ogoberera ebigenda mu maaso. Nze Mukkiriza. Kaakati nina kye njagala twogereko ate olwaleero. Emirundi egisinga ndaba abantu nga balulunkana nga baggwamu n'ekyembuuza muganda wange mwannyinaze olulunkana ki? Kino kibuuzo kijja gy'oli. Gwalulunkana olulunkana ki? Ebintu by'ensi eno kankubuulire, njagala twebuulirire. Ebintu by'ensi eno tubirimu akaseera ate tumala ne tubivaamu. Naye emirundi egisinga ogenda okuwulira waliyo abatta bannaabwe, waliyo abasengula bannaabwe ku mataka, naye nga munnange ebikutta era nawe ogenda kubireka wano kubanga ffenna tukimanyi bulungi mu nsi twajja ate era tujja kumala tuveewo. Teri agenda kubeera wano lubeerera. So kati kitugwanidde okubeera mu nsi eno nga tubeeramu n'obuntu bulamu ne bannaffe nga tubatwala ng'abantu. Ndabyeko ab'eŋŋanda abatta ab'eŋŋanda, mpuliddeko abantu abatemula bannaabwe naye ng'ekimutta bintu bya nsi eno. Oli naggwamu ak'obuntu. Waliwo omuyimbi omu nne yagamba n'agamba nti ensi eno tenneemazaamu ate era tenkozesa bintu bikyamu. Ndowooza yandibadde enkola ya buli ssekinnoomu, ensi n'etakwemazaamu, ensi n'etakukozesa bintu bikyamu. Kubanga leero w'oli enkya toliiwo. Ojja kulaba ng'ebikululunkanya ennyo ebikutwala omwoyo byonna omaliriza obirese wano nga totutteeko n'eki. Kankusomereyo olunyiriri lwa Bayibuli, anti nabagamba nze njagala nnyo okusoma ku nnyiriri. Kansooke nkusomereyo olunyiriri lwa Bayibuli ate tulyoke tube nga tweyongerayo twebuulirire. Okay? Olunyiriri lwaffe luno mu kitabo eky'Omubuulizi essula 5 kuva ku lunyiriri lw'10 paka wansi awo tugenda okuba nga tweyongerayo. Ecclesiastes chapter 5 from verse 10. Lugamba lutya? Ayagala ffeeza takkutenga ffeeza, so n'oyo ayagala obungi ekyengera tekimukkusenga era n'ekyo butaliimu. Ebintu bwe byeyongera n'abo ababirya ne beeyongera, kale magoba ki nannyini byo gafuna wabula okubiraba obulabi n'amaaso ge. Okiwulidde sseruganda? Ebintu byo buli lwe byeyongera n'ababirya beeyongera, buli bugagga lwe bweyongera n'obwetaavu bweyongera. Kaakati akugambye wali nti ayagala effeeza takkutenga ffeeza. Lwaki? Ndi mu mutima muli aba n'ekyoyooyo ekiwulira nga buli kiseera by'alina tebimumala, buli kiseera by'alina tebimumala. Nti abange tulekeyo okuyaayaanira obugagga n'obukolerera. Nedda, tetulina kulekayo okwagala bugagga buyaayaanira n'obukolerera, naye nga tukola mu nkola entuufu. Sina kutuuka kusaanyawo obulamu bwa bannaffe, sina kutuuka kulaba nga bannaffe tubafiiriza emikisa gyabwe olw'okuba ffe twagala okuyitawo tubalimirira, olw'okuba ffe twagala tutuuke ku ntikko. Okiwulidde munnange? Ayagala effeeza takkutenga ffeeza. Ebintu bwe byeyongera n'abo ababirya ne beeyongera, kale magoba ki nannyini byo gafuna wabula okubiraba obulabi n'amaaso ge. Ebintu buli lwe byeyongera ababirya beeyongera. Gwe tunuulira bwe wagaggawala okusingako bwe wali, obwetaavu bweyongera. Okay? Abaana babajja mu ssomero liri ne obatwala mu lisingako, ndowooza okiraba. Kati ate n'abeefuula mikwano gyo nga sina mikwano gya ddala, olw'obugagga buno obuzze nabo beeyongera. Obuvunaanyizibwa buli bugagga lwe bujja n'obwetaavu bwabwo. Buli bugagga lwe bweyongera bweyongerako n'obwetaavu bwabyo. N'abakuyambako okubirya munnange beeyongera, kubanga era si ggwe ogenda okubirya obimalewo. Ogenda okwesanga nga yali alabirira abantu 5 kati olina okulabirira 10. Weesanga oggyeyo omwana w'omuganda wo ow'egindi, weesanga olina okulabirirako ab'egindi kubanga obugagga bweyongedde. Kati n'ababulya bakoze ki? Beeyongedde. Otulo tw'omukozi w'emirimu tumuwoomera, obanga alya bitono obanga bingi, naye omukuto gw'omugagga tegumuganya kwebaka. Okiwulira? Kubanga oba weeraliikirira ebyegindi, olina emaali y'egindi, olina emaali y'egindi, kati mu ngeri emu oba endala n'emirembe togifuna. Okay? Kirungi nnyo okuba omugagga, naye kye ŋŋamba kye kiruwa? Tolulunkana. Mukama levo kwakutuusizza, sanyukira eyo, kubanga era eyo yakutuusizzaawo asobola okujjaawo n'akwongerayo ku levo endala. Kati tolulunkana n'eby'abanno oyagala obitwale obisike obigatte ku bibyo, n'ebyoli nabyo obyagala, n'akabanja koona akuliraanye nako okaagala, yakiri aveewo gwe okafune.
ekyo si kirungi muganda wange, kubanga ojja kuvaawo. Ate bw'onoovaawo tolina n'eki kyogenda kutwala ku bikululunkanya. Ngambye tolina n'ekintu n'eki kyogenda kutwala. Kankusomere ennyiriri. Olw'ekumi waliwo ekibi ekinene kye nalaba wansi w'eggulu kye kino: obugagga nnyini bwo bwakuuma ne yeerumya yekka. Obugagga obwo ne buzikirira olw'ebigambo ebibi ebiggwawo, era bw'aba ng'azadde omwana nga temuli kintu mu mukono gwe. Waliwo n'emirundi egisinga lwe twerumya n'olema n'okulya obulungi, n'olema okwambala obulungi, ne weerumya nnyo n'otuuma obugagga bwo. Naye ate oluvannyuma lw'okuvaawo kwo, ebyawandiikibwa bitulaze nti n'omwana wo yennyini n'atasobola kufuna ku bugagga obwo. So kati ensi etululunkanya temuli. Katonda yekka y'amanyi ki ekinaabaawo enkya. Katonda yekka y'amanyi ku ki ekinaabaawo enkya. Oyinza okwesanga nga ku bingi by'otuumye ebikozesezza n'ebintu ebikyamu nga byonna n'abaana bo tebasobodde kubifuna. Okiwulidde muganda wange ne mwannyinaze, nga n'abaana bo tebasobodde kubifuna, nga bw'ofuddewo byonna ne bisaanawo. Olw'ekumi lugamba nti obugagga obwo ne buzikirira olw'ebigambo ebibi ebiggwawo, era bw'aba ng'azadde omwana nga temuli kintu mu mukono gwe. 15 nga bwe yava mu lubuto lwa nnyina ng'ali bwereere, bw'atyo bw'aliddayo nga bwe yajja. So talitwala kintu olw'okutegana kwe ky'ayinza okutwala mu mukono gwe. Kandukuddiremu olunyiriri luno. Olw'ekumi nga bwe yava mu lubuto lwa nnyina ng'ali bwereere, bw'atyo bw'aliddayo nga bwe yajja. So talitwala kintu olw'okutegana kwe ky'ayinza okutwala mu mukono gwe. Okirabye? Kaakati ffenna bwe tutyo tugenda okuba nga bwe twava mu mbuto z'abannyaffe nga tetulina kantu, nga tuli bwereere tetulinaako yadde akagoye, era bwe tuliba tuva mu nsi muno nga tuddayo gye twava, abange tetulitwala kantu konna, tuliddayo bwereere bwe tutyo nga bwe twajja. Kati weegendereze engeri gy'owangaaliramu mu banno, weegendereze engeri gy'oyisaamu banno, kubanga oluvannyuma lwa byonna ogenda kugenda nga bwe wajja, togenda kutwalako n'aka. Naye kati olaba ekikutta, oyagala okumpanye ofune emmotoka 10. Kati ofaaki muganda wange? Oyagala kufuna emmotoka 10 nga ziri awo, olabako n'osanyuka n'onyumirwa, naye era tolina gy'ogenda kuzitwala. Bw'onoofa ojja kuba tolina buyinza yadde obugamba omuntu nti tokwata ku ngatto yange. Abalisigalawo ne balyoka batemaatema nga bwe balabye, kubanga oyinza n'obbiraama ne batabikola nga bwe wabiraama mu kiraamo kyo oba mu ddaame lyo, ne babikyusakyusa bo nga bwe baagala. Lwaki? Kubanga oliba tokyabirinako buyinza nate. Kati weegendereze ng'okola ebintu n'enkola gy'obikolamu. Okay? Agambye atya nti era n'ekyo kibi kinene ng'aligenda ng'ali bw'atyo mu bigambo byonna, era nga bwe yajja, era magoba ki g'alina n'okutegana n'ateganira mpewo. Agambye nti ekyo kibi kinene ng'omuntu aligenda bw'atyo n'okutegana ng'ateganidde mpewo. Okay? Kati twajja mu nsi tetulina kye twaleetamu. Bwe twajja mu nsi twasangamu bye twasangamu, tubikozesa nga tukyali wano mu nsi ne bitugasa n'okugasa bannaffe. Bwe tumala era tubirekera nsi gye twabisangamu, obugagga tujja ne tubukolera wano ne tubufuna, ne tubunyumirirwa wano, ne tubweyagaliramu wano, era bwe tumala ne tubuleka wano ne tuddayo kubanga bwa wano. Ndowooza okitegedde munnange. Kati tolulunkana nnyo na bingi. Kirungi omuntu okuba n'ebintu ebingi naye ng'abifunye mu ngeri entuufu, etenyigiriza balala, etakosa banne bamwetoolodde, etabanyoomoola, etabaweebuula, etabajjambula mu bwansi eno, etabaleetako buvune. So kirungi nnyo ofune obugagga oba ebintu ebingi mu ngeri entuufu, ate era bw'oba obifunye obikozesa olw'okugasa ng'okyali mu nsi eno, kubanga mwe wabisanga Katonda n'akuyamba n'okola n'obifuna, kyokka te bw'oliba ovaamu era olibirekera nsi yaabyo kubanga mwe wabisanga. Agambye era ennaku zonna, olw'ekumi ennaku ze zonna aliira mu kizikiza, era yeeraliikirira nnyo, era abaako endwadde n'obusungu. Laba ekyo kye nalaba nga kye kiwooma, kye kisaana, kye kino. Omuntu okulyanga n'okunywanga n'okusanyukiranga ebirungi mu kutegana kwe kwonna kwategana wansi w'enjuba ennaku zonna ez'obulamu bwe Katonda bwe yamuwa, kubanga ogwo gwe mugabo gwe. Owulidde omugabo gwo?
kyoliddeko nekyonyweddeko n'onyumirwa wansi w'enjuba, ogwo gwe mugabo gwo ssebo nnyabo, ogwo gwe mugabo gwo. Ebisigadde ogenda birekera nsi. Kati bw'oba olulunkana ekyo kiteeke mu bwongo, byonna ebikutta ebikujja ku Katonda ebikweyisisa mu mpisa etali ya buntu ogenda kubireka wano. Tolina gy'obitwala my friend, tolina gy'obitwala. Okitegedde? Omugabo gwo kulya kunywa na kusanyukako wano, bw'omala byonna n'olekaawo. Olw'19 era buli muntu Katonda gw'awadde obugagga n'ebintu ng'amuwadde obuyinza okulyangako n'okuddiranga omugabo gwe n'okusanyukiranga okutegana kwe, ekyo kye kirabo kya Katonda. Kati ne byandikibwa bikiise na kirabo kya Katonda, kubanga ate abamu gambye alulunkana n'afiirawo bufiizi naye ate n'atafuna nakadde kanyumirwa byalulunkanidde. Kati Bayibuli etugambye nti ekyo kirabo kuva eri Katonda. Bw'ofuna ku bugagga n'ofuna n'obudde obubunyumirwako, n'ofuna ennyumba ennene, n'ofuna obudde obugisulamu, n'ogula emmotoka ennene n'oginyumirwa n'ogivuga n'ogendako ku biiki n'owummulako n'olya ku ssente zo, ekyo kirabo okuva eri Katonda. Kati wejjeemu obuluvu, wejjeemu okululunkana eri mu mutima gwo ng'oyaayaanira ebingi by'oyagala okufuna oluusi ne mu ngeri enkyamu. Ate bw'oba obifunye, abange twalayo akadde onyumirwe ku bugagga bwo, twalayo akadde olyeko. Ebawooza mugagga wa wali nno yeerumya, omugagga wa wali yeerumya. Ekyo si kya kitalo, si kyakwenyumiriza. Ekyo si kyakwenyumiriza mbu omugagga wa wali yambala essaati emu. Owulidde? Si kyakola ki? Si kyakwenyumiriza. Bwe kuba kwambala nga kw'oyagala obugagga bwo bulina yambala. Lwaki oba toyambala ng'ate bubwo? Ogwo gwe mugabo gwo gw'olina ssebo. Ne bw'oli kuŋŋaanya ensi eno yonna, ne bw'olibeera ne acres 800, ne bw'olibeera ne square miles 1,500, ogenda kubirekawo. So naye omulamwa gwange omukulu gwoba weerumya gw'omanyi, naye omulamwa gwange omukulu toyaayaanira bugagga ng'oyita mu kukosa balala, ng'oyita mu kulumya balala, ng'oyita mu kujja balala mu bulamu bwa nsi eno. Naye funa obugagga mu ngeri entuufu esanyusa Katonda, oleme kukola bintu bikyamu. Okay. Ono agambye olw'20 nti kubanga talijjukira nnyo ennaku ez'obulamu bwe, kubanga Katonda amuddamu olw'okusanyuka kw'omutima gwe. Okay. Aluwa oli gwe tusomyeko waggulu mu lunyiriri olw'19, era buli muntu Katonda gwadde obugagga n'ebintu era ng'amuwadde obuyinza okulyangako n'okuddiranga omugabo gwe n'okusanyukiranga okutegana kwe, ekyo kye kirabo kya Katonda. Okitegedde? Kati nkusabira Katonda naawe akuwe ekirabo ekyo osobole okunyumirwa ku bugagga bwo bw'ofunye mu ngeri entuufu, kubanga obugagga ofuniddwa mu ngeri enkyamu buba bubi nnyo, buba bubi nnyo, buba bubi nnyo. Wabula abakikola bonna beerabira nti bagenda kuvaawo ate obugagga obwo babuleke. Mubuulizi essula y'E12:7 agamba nti enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali, omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba. Okay. Kati bannaffe nno bo Abayisiraamu bakisussa nawo nti bw'oba ogenda ebyo simanya matiriboona gakuteeka mu ssanduuke, nedda baaba osaaga tebabikuteekamu. Okitegedde? Olina okugenda nga bwe wajja. So kati ekyo kirowoozenga nnyo nga tonnakola kintu kikyamu. Kanjogereko nammwe abatya Katonda nga wava Katonda olw'ebintu. Ekiseera nno okomewo eri Katonda, kubanga ebintu ebyo ebyakujja Katonda bigenda kutuuka biggweewo. Ate ye Katonda abeerera era abeerawo ebbanga lyonna. Kati njogerako eri ggwe atannakkiriza bino ebya Katonda. Waliwo omuntu omu abeerera ate nga taggwaawo, ye Yesu Kristo. Era oyo bw'onoomufuna y'agenda okutaasa n'omululu guli. Teri ngeri ki gy'ogenda kuwonamu omululu ogwo okuggyako ng'okkiriza Yesu Kristo. Okay? Yesu Kristo bw'anaatuula mu bulamu bwo, oyo yajja okukuyamba ajjuze wali ababadde watajjula, nga buli kiseera wayaayaana, owulira oyagala ebirala, owulira oyagala ebirala. Kati oyo bw'ayingira n'atuula, oyo yasobola okujjuzaawo. Yasobola okukola ki? Okujjuzaawo awo wabadde wayaayaana nga tewajjula, nga buli byofuna olaba tebimala, buli byofuna olaba tebimala, buli byofuna olaba tebimala. Kati bw'omufuna n'omufuula mukwano gwo, n'ayingira mu bulamu bwo n'atuula, oyo yakujjuza n'akugamba, mwana wange
ebyo bimala, oba bitonotono oba bingi bikumala bumazi. Okiwulidde muganda wange? So nno nandikuweeredde amagezi nga mmaliriza emboozi yaffe ey'akawungezi ka leero. Wandibadde osembeza Yesu Kristo mu bulamu bwo, n'asobola okuwonya enjala eyo, n'asobola okuwonya ennyonta eyo, n'asobola okuwonya okuyaayaana okwo okwebyo ebibadde bitamala, ebibadde bitajjula. Kati naawe yali yamuseeseetukako kyekiseera okomewo. Muddemu omufuule mukwano gwo, ajja kuwa era akujjuze omwoyo we omutukuvu atuule mu ggwe, naawe ebintu bitambule bulungi. Dira amaaso go gonna ogateeke ku ye. Tovanga Katonda lwa bintu, tovanga Katonda lwa ssente, kubanga byonna tulabye nga biggwawo, naye ate omwoyo guddayo eri nti eriye, kubanga ye yagusindika eno. Kati mu kuddayo ate guli wembalirira biki bye wakola eno ku nsi, kubanga buli kyokola olikiwaako embalirira. Bayibuli etugamba buli kigambo kye wayogera nakyo olikiweera embalirira. So kakati ebigambo ebyo bikulu nnyo era bitunulemu. Lowooza nnyo ku ky'okusembeza Yesu Kristo mu bulamu bwo, omufuule mukwano gwo, naye ajja kubeera mukwano gwo era ajja kukujjuza ofune emirembe omuntu yenna gy'atasobola kunnyonnyola, ofune essanyu omulamu omuntu yenna ly'atasobola kunnyonnyola. Ne bw'onooba ofunye nga kitono ojja kuwulira nga kimala, ne bw'onooba ofunye kingi ojja kuba ne kontrol yakyo. So nkwagaliza obulamu obulungi mukwano gwange, ng'osembeza Yesu okuba mukwano gw'obulamu bwo era mukama w'obulamu bwo. Nsigadde nze Mukkiriza, nkulinze ku ssomo lyaffe eriddako. Nkakasa ng'ebigambo ebyo bikoze bulungi. Nkwagala nnyo, nkwagalira ddala era nkusabira Mukama akuwa obuwanguzi mu buli kyokola, kirabe omukisa ate owangaale nnyo, olabe abaana b'abaana bo n'abazzukulu abaliddawo paka ku mirembe egiddako. Mwena Mukama bakole bulungi. Baagala nnyo.